nange twebaziza ddala Katonda waffe omulungi tukusaba Okukema Ssekati gaffe wano we tukuŋŋaanye kubanga bw'obeera tewaba kirema tukusaba Mukama otuwa amagezi n'okutegeera byonna tubisabe nga tuyita mu linnya erisinga obulungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannange bannambye okuyita kaakati bannange omukulu ono agambye nti nga bwe ndi mwami wa Kabaka sinze mba taata omuntu oyo bannange Ssaabasajja Kabaka gyali atudde entende nze omumyuka w'omwami wa Kabaka mu buka buno era nina abakulembeze bangi naye abamu omulala baabaawo babawubireko abo be baweereza ba Ssaabasajja Kabaka bannaye Ssaabasajja Kabaka kale tweyanziza sengamire waliwo ekikyuseemu yabadde alina okuyita omukulembeze manya omukulembeze w'ekyalo kinaggulewo naye bakama bange bangamye ekisindeko waliwo abali mu kutuuka balina okukola pologulamu kavalinga ebintu bino naye nga twebaza bannamawulire mwenna abatindiza eggendo ne mujja kati katujje tutwaliriza ŋŋenda kusaba Buyima Bashir ayogereko olw'ekyalo kino ne ku lw'ekitongole deni ate nzizeeko tukyalindako abantu batono deni tuzeeko ekiddako tukyafuyida naawe weetegeke nkuweyo eddakiika emu oyogereko ku kasonga kano kulabe kyekiddako tweyanziza tweyanziza saagadde mutonyeegire kubeera ntolina gyogendako ate nsaba aboogera tusirikirewo katono era nga nsaba musooke mu mpeera obugalo obw'amaanyi pulezidenti waffe Rugere Peterson koza amanya nga bulijjo abamanyi amanya Buyima Bashir Kisekka ng'anyimiridde wano kuba ensonga nga bbiri. Ensonga esooka nyimiridde wano olw'okwebaza omutonzi olw'obulamu bw'atulekera entakera. Bangi nnyo mu katundu okuva etwali wano abagenzi ndowooza era abamu mumanyi biyita bangi nnyo bitandooza batwamuziise eggulu n'abalala naye mmwe Katonda obulamu akyabukoze eki akyabutuwadde. Mwebaze nnyo Katonda tiyeebale okutulekera obulamu ekiseera kyonna. Kazizeeko okwebaza abagenyi baffe abaleero aba Regit Recruitment Consultant nga bano omulimu ogwabwe gulabika ndowooza gugwiridde ddala mu sekita nange gyenkolaki gyendimu. Abantu bano nga bwe mubalaba mu reflectors ezo bakola omulimu ogw'okutwala abantu ebweru. Edda twalina enjogera mbw abagenda ebweru simanyi embwa zibakozesa, simanyi abagenda basalamu bibumba, simanyi abakola biki. Ndowooza eyo yali pokopoko w'abantu. Bangi abagenze era nga ne bakomawo. Bangi abakyusizza obulamu nga ssente bazijje luddawa bazijje bweru. Ne ekonome ya Uganda essaawa eno ndowooza okutwala abantu ebweru kye kimu ku bisinga okuyingiza ssente mu ggwanga. So abantu abo mubampeereko obugalo obw'amaanyi. Sijja kwogera nnyo ku nsonga eyo, sekita eyo waliwo ajja ogyogerako. Kanzeewo kati ninnyo emabega. Bannaye abagenyi baffe katusooke obbeebaza olw'omulimu gwe mukola. Naffe tusaba muteeremu essaala. Naffe tulina omulimu ogwaffe gwe tukola ki? Gwe tukola. Omulimu ogwaffe tuli ba KGDL. KGDL kitegeeza Katanga Ghetto Development Link. Ekyo kibiina kya bwannakyewa oba kibiina ekitakola magoba. Naye ng'ekibiina kyaffe ekyo kyewaayo okusinziira ku mbeera gye mulaba gye tutambuliramu. Tuli mu slum areas oba kye tuyita enzigotta. Bangi nnyo abalina obwetaavu, abaana abasoma, abakyala, abawala abazadde nga bakyali, ndowooza be tuyita ba teenage mothers. Abalina endwadde ez'akawuka akamukenenya, abalenzi abali ku biragalalagala oba abakozesa ebiragalalagala. Ekitongole kyaffe kyatunuulira embeera y'abantu ne tuwangaaliramu ne tulaba nga ffe ffennyini
ffe tulina okwekolamu omulimu okulaba nga nawe bampisa wano kwata ebiseera mwogera ku Katanga bagenda kumpa bonna woobeera oli bwogera Katanga buli omu atuuka n'akutunuulira. Buli omu atuuka n'akutunuulira n'agamba bano bayaaye bamalaaya batamiivu banywi ba mwenge babbi buli muze omubi bagubaliramu fe abaaki naye ate ne batamanya mu abo be babalira okuba ab'emize emibi ate mwe muvudde abakulembeze abalungi. So mwekubireko mu ngalo olw'ekyo. Mpozi ekitongole kino ekya KGDL nze ndi wano njogera nga nze omu ku abo abaddukanya emirimu mu kitongole ekya KGDL era nga nkolanga ani amanyi kyenkolanga luli nakyogera ndowooza mwakiraba. Okay, ndi operations manager mu kitongole ekya KGDL. Nina abakama bange, nina executive director, nina welfare, nina secretary, bonna weebali wano naye olwaleero